Omuntu omunaku atasobola na kufuna miliyoni 10 ng'asonda nsonde oba omuvubuka eyeeyiya nga akolerera mutwalo n'akunganya miliyoni 10 nga ze zisobola muzimbira rooms 2 ne zimubeezaawo ne yeebaka n'atagenda ku street. Bannaye Bannayuganda, leero buli agenda okwekalakaasa ku endi because eno tekyali gavumenti. Eno si gavumenti. Eno you cannot tell me ogenda emyaka 12 nga ne miliyoni 10 zitudaazo zifuna tuzijjewa. Emyaka 12 onsibe mbula okuba nazimba ennyumba etatuuka ku mutimbagano simanga olina okusasula engasi ya miliyoni 10. Ekiki gamba mwagala kutusiba busibi mulina bwe mwagala osiba but it's okay. Bakyayisa amateeka amakakali, bakyayisa bajja kutuuka bagambe buli nju yonna yonna eddemu eregisteringe. Gavumenti yayonoona ssente ku byokulonda ne zigiggwako ati eziyiga bubi nnyo. Bajja kutuuka okugamba okutemya kwa ssente. Kutemya kwa ssente. Mirundi gy'otemya bagenda kusaako akantu wano akabala 7.5. Kibonerezo kino kyongezeddwa era nga kati ojja kusasulanga siringisi obukadde 10 oba okusiba emyaka 12 oba okukola ebibonerezo byombi. Ng'ekitongole kya National Building Review Board kye tukola kati oluvannyuma lw'etteeka lino okutandika okukola, twabaka na Daneka Wefube okukola ebiragiro ebisusa mu nkola etteeka lino erya Building Control Amendment Act. Era tubasuubiza nti essaawa yonna ebiragiro bino tujja bimaliriza bisibweko omukono minisita waffe avunaanyizibwa ku sekita yaffe neya Works and Transport, olwo bitandike nabyo okukola. So tusaba Bannayuganda mukitegeere nti etteeka lino terizze kubalemesa kuzimba, wabula lizze okulaba nti bituzimba bituukana n'omutindo, okutaasa obulamu bwa Bannayuganda wamu n'ebintu byabwe. Ebigambo nno byebyo yonna gy'oli abadde abiwulira obuwulizi mu mbu mu ŋŋambo Sembera. Video yo ngenda kusaba ogisharinge nga bw'otagisharinganga nako. Ngenda kusaba akoolwaleero katambuze era bw'oba osobola likinga video, bw'omala okugilikinga ogiweereze buli muntu yenna gw'osuubira ali mu kuzimba essaawa za kaakati. Njagala video eno tugikompeyaringe mu ddakiika zigenda kubeera 30 n'amateeka at the same time n'embeera ffe nga abantu mwe tutambulira n'embeera gye tukuliddemu nga tetunnaba kulowooza wa amateeka gano gye gatulaza. Ekituleese ly'etteeka erimanyiddwa oba eryatuumiddwa Building Control Amendment Act 2026 era nga the law empowers district building committees to demolish substandard or unpermitted structures, increases fines up to UGX 10 million and allows developers to petition district authorities. Awe tutandikidde. Etteeka lino eryaleeteddwa liwa obuyinza district building committee era obuyinza bwe bugiwa district committee esobolera ddala okusaanyaawo demolishing, esobola okumenyawo ekizimbe kyo kyonna totale ne kiyika ku ttaka. Era obuyinza bwe baagiwadde bungi bwayongezza ne fines oba engassi z'osobola okusasula singa weesanga nga building committee ekutuukiridde n'eggamba waliwo ebitagenda bulungi bye weetaaga okutereeza. Fine eyo eyambukidde ddala mpaka ku miliyoni 10 ku miliyoni 12. Whereby gwe omuntu omunaku alina akayumbako kozimba ngaako singa gundi district building committee ejja esobola okugamba nti amatafaali g'okozesezza okuzimba ennyumba eno togenda tegatuukaganye na mutindo, n'olwekyo ennyumba yadde obadde ogizimbe ogitandise eri wano, ennyumba yo tugenda kugimenya, tugimenya kati
nkukakasa ne bw'onaaba olina military ne bw'onaaba olina ejjambiya ne bw'onaaba olinayo kitaawo nga yejjeno obuyinza obuweereddwa district building committee bagenda kubeera basobolera ddala okuyiwa ekizimbe ekyo nga we kituusaawo ne kiyiika ku ttaka bw'eppaba. Bangi ku bantu bali kwebuuza ffe abalina ennyumba ze twakuliramu mu byalo ne gye buli kati ebitundu kumpi 85 mu Uganda ku buli 100 mu nnyumba eziri mu Uganda yonna teziri ku pulaani. Nkiddemu ebitundu 85 mu Uganda yonna ennyumba amaka mwe tukulidde ne bazadde baffe mwe babadde bayiiza zazimbibwa nga tezizimbiddwa ku pulaani. Era ku bazadde baffe naffe ffennyini abazimbyeko ku mulembe guno teri gw'osobola kusaba pulaani blueprint ya kizimbe mwasula oba mwali n'agikuwa. Kwa hiyo ebitundu 85 kati waliwo abali ku bitundu 15 abo be basobola okugenda mu state council, be basobola okugenda mu district councils committees ne zibawa plan z'ennyumba ne baza approvinga ne babawa n'olukusa okutandika okuteeka structure kuki ku ttaka. Kakati omuntu yenna akeera ku makya n'ayita omuzimbi nga sinnaba kutwala munda mu tteeka, omuntu yenna akeera ku makya n'ayita omuzimbi n'amugamba jangu onzimbireko wano njagala ebisenge 4, njagala nga kuliko eddiiro nteerako sitting room, olw'okuba omuzimbi amanyi ebisenge bya fuuti oba 8 oba 10 oba 15 kisinzira obugazi bw'ettaka. Omuzimbi w'oyo najja n'akuzimbira ebisenge 4 ne sitting room n'akuteerako n'ekinaabiro ne kitchen. Ekizimbe ekyo tekikifuula kubeera nti kituufu era tekiteekebwa mu bizimbe biri ku pulaani, kubanga olupapula olulina okusooka okutwalibwa eri komiti eno erwa approving, olupapula olwo ennyumba teyasooka kukubibwa ku pulaani kugissa ku lupapula. Ekiri ku lupapula kye kirina okutuula mu ttaka, kubanga ne pulaani bagenda okugikuba okugiteeka ku lupapula nga bamaze okulaba obugazi bw'ekifo bwe bagenda okuteeka ennyumba gye bateekateeka ba architectures. Kati ebintu bizibuwaliddewa. Amaanyi obuyinza obuweereddwa akakiiko kano ku buli disitulikiti bukkiriza akakiiko okuyiwa ennyumba ya kitaawo n'ennyoko mwe wakulira yadde tebagizimbye ku mulembe guno. Ekyo kye kisookera ddala mu tteeka ekizibu ekiriwo. Buli kayumba akazimbibwa akina foomu ya muzigo, akina twali tusulamu bisenge 3 n'ekya taata wange, ebyo byonna nga tebyayita mu pulaani. Singa komiti eya district ekola ku by'okuzimba ekera ku makya n'etunuulira ennyumba eyo evunaanyizibwa butereevu okugiyiwa n'egissa ku ttaka. Owulira abantu bagenda okudda mu bwavu. Nga nzira ku bigambo by'omusumba, omusumba asoose n'atugamba nti abasajja sente ze baasaasaanya mu kalulu bali kunoonya engeri gye bali mu zikomyawo, bali kunoonya engeri sente zaabwe gye zikomawo, nti bagenda na kutuuka ekiseera by introducing omusolo nti gy'okoma okutemya bwoti sente, gy'okoma okutemya eriiso sente, bw'otemya emirundi 10 mu lunaku bajja kutuuka ekiseera nga batukyajinga. Era okusinziira ku tteeka lino nga bwe liri litulaga nti n'abafumbo okwegatta anytime soon baali kirozaako ne bakirabako nga basooka basaba ssente oba musooka kufuna lukusa okwegatta. Kati tutandise eyebadde introduction ya video. Ndoze etteeka mutegedde effects oba obulabe bwe lirimu naddala ku bantu abazimba edda nga situnaba na kuyingira ku bantu abagenda okuzimba oba abeeteekateeka okutandika omusingi gw'enju okubaako nabo kebeezimbira. Bwetti bwe tutandise National Building Review Board gye bayita NBRB yeri waggulu wa bino byonna. Era NBRB egenze maaso n'okutegeeza public nti singa obeera oyagala okuzimba, ekizimbe kyo kirina okuyita mu mitendera, okuva ku mutendera gwa architecture ne gugenda ku mutendera gwa inginiya bwajja
alina okusooka okufuna permit okuva ku district emukkiriza okuzimba ekizimbe ekyo. Era bw'amala okufuna permit eyo nga bamugamba genda oteeka ekizimbe ekya pulaani eno era gye tumaze okwappruvinga ku ttaka lyennyini. Kati nnyini oyo singa atandika okuzimba n'azimba ennyumba n'agituusa ku wall plate, singa building committee eno yeesitula okuva ku district nejja eraba engineer w'atadde ennyumba gwe nannyiniyo, n'asinkana nga omutindo gw'amataffaali gw'okozesezza ye nga owa building committee ku district alaba tegusaanidde, eyo ennyumba building committee egenda kugamba eyiike oba si kyo azimbye. Tusoose ku ono azimbye nga ayise mitendera, yagenze n'afuna plan n'agitwala ne bagyaapprovinga ne bamuwa ne building permit emukkiriza okutandika okuzimba. Kati ne bw'aba atandise okuzimba ne basisinkana nga ebizimbisibwa by'ozimbisizza si byebyo ebiri ku mutindo, ennyumba bakkirizibwa okugiyiwa. Kati sente za nannyini kizimbe awo ziba zigenze ku ttaka, oba sente ezo zibeera zoonoonese mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Kakati singa kale tugamba buli kimu okituukiriza building materials z'okozesezza eziri ku standard ewe eziri ku mutindo, n'ozimba ennyumba eyo n'ogisereka nga bw'eri awo, n'oleeta enzigi, oluusi sente ne zikubula okwoyo omuzigo, landiroodi akubanja emirimu gyesibye naye akayumbako kayina we kaatuuka, wandyetaaze okukayingira. Nnyabo oba ssebo bwe mba neewoze ku bigambo bya mwami by'Abakama nga bwe yabikozesanga mu campaign, nnyabo oba ssebo tokkirizibwa kumala gasenguka mu muzigo gwa landiroodi ne weeyuna butereevu enjuuyo olw'okuba amaze okugisereka. Weetaaga okusooka okugenda ku building committee eya district ogisabe olukusa ekuwe permit ya myezi 6 ekusobozesa okubeerako mu nju eyo nga bw'osonda ssente ezigimaliriza. Ate era olina okuba wa kaseera mw'olina okumaliriza ekizimbe kyo oba omuzimbo gwo. Oba otegedde? Kati bwe bimala okukutabula nga bw'owulira mpulira bitandise okukutabula ate nga ntandika butandisi, bw'oyingira ne bakuwa permit, occupation permit ey'emyezi 6, bw'oyingira enjuuyo kigenda kwetaagisa okubeera mu nju eyo emyezi 6. Bw'oba ali wayingira kuliko ebibaati obijjeko oteekemu enzigi, emyezi 6 bwe giggwako nga wakafuna bufunyi ssente za nzigi, era oddeyo ku district building committee obagambe nti bannange ebbanga lye nasaba ery'okuba nti malirizaamu enju yange ne pamiti yammwe gye mwampa eweddeko ng'ennyumba sinnagimala, and therefore nsaba munnyambe munnyongereyo ko pamiti enzikiriza okubeera mu nju yange era bwe nsonda bwe maliriza enju yange. Tuli ku muntu ono yasooka ku pulaani, sinnajja kummwe abatalina pulaani ate nga nammwe nzija. Kakati era district committee eddeyo evisitinge ekifo kyo, naye jjukira obulyako obulabbayi n'obukenuzi obuli mu Uganda okukubira omusirikale wa poliisi ajje ku crime scene ewaddiziddwa omusango, omusirikale asooka kusaba ssente. Kakati district building committee ogisuubira okujja okuvisitinga ekifo kyo nga tosoose kusaasaanya ssente. Awo ntandikidde kuggwa agamba nti nze buli kimu nkikolera mu mateeka. Komiti eno okwesitula obwesituzi okuva ku district okujja ku nnyumba yo ejja kusaba transport oba facilitation. Oyo facilitation tali mu bitabo nti ogenda mufunirako receipt. Oyo facilitation agenda kubeera wo nga bw'owo omusirikale ssente z'okutwala omusibe ng'ate mu mateeka toyina kusasulira musibe wo kumutwala. Poliisi buvunaanyizibwa bwayo obw'okujja omusibe jaddizizza omusango mpaka weyogayoga ku poliisi. Neffe wano twakikwata nti oluyitwa poliisi okutwala omuntu wange nina okuwa poliisi amafuta, and yet poliisi efuna budget egisobozesa okutambula throughout the year. Kakati ne committees zino zifuna ssente eziziyambako okufuna emirimu, okutambuza emirimu naye tugenda kuba tugwa mu expenses. Abasajja babawe emmotoka ziddabo kabini si 3,500 akulage nti yadde gojjidde mu kapulimo ko ng'omugagga, naye ekyo tekigenda kukola.
weetaaga okugulira emmotoka eyiye ey'ekitongole amafuta akugambe nti olugendo lwa kilomita 15 lusasulire emitwalo 5 okujja okuvisitinga site yo alabe oba akwongera extension permit extension occupation permit kati ndowooza owulira ebituli n'ebiraka ebiri awo bwe banaamaliriza ne bakwongerayo ebbanga nga oddamu weetereeza enju okugikuba plasta enju n'ogiteekamu teruzo n'oziteekamu chandaleyazo n'ogiteekamu gipsams na buli kimu enju neetemagana bulungi ng'olwo akasente okafunye ate nno munnange tolaba nti obadde ogibeeramu era ojja kwetaaga okuddamu okusituka bupya oddeyo ku district building committee ogigambe nti bannange ennyumba ngimaze omulimu ngukoze ngumaliriza bulungi naye kati neetaaga okumpa pamiti oba olukusa olunzikiriza fule okuyingira ennyumba yange n'okugikozesa lubeerera. Kakati district building committee ereddemu ekusabayo ka facilitation ak'okuvisitinga era site yo wulira ssente za gavumenti ez'obululu gye ziddira ojja zoomingamu okitegedde. So bwe bamaliriza obayise era badde ku ground balambule site because bagenda ku approving anti enju ewedde nga tebasoose kugenda kuki ku site balina okusooka okulambula site kati bakugambe nti enjuyo ogimaze bulungi n'olwekyo tukuwa pamiti ekukkiriza okubeera mu njuyo lubeerera era enjuyo eteredde. Ladies and gentlemen, oyo ye muntu ayise mitendera emituufu tumumaliriza tudde kuffe kati abo njogedde ku bagagga tudde kuffe banjiraawo tripu z'omusenyu 2 ne zibeerawo enkuba n'ezikuba n'osondeeza tripu z'amataffaali noga munjireyo kati ku mataffaali tripu nga ziizo era n'obeerawo n'ogamba nti munsondere kati munjireyo tripu zaaki tripu yadikowa ey'owansi musingi that is in case ng'ekifo wewagula si kyekitereevu ennyo kakati gwe n'ogenda n'obeera ku side eyo ey'abaavu kati gyendiko oba eyaffe bamufuna mpola kakati akinambadde nyina omuzimbi wange eyanzimbira tooyi luli oba gwe nasanga azimbye ennyumba ya mwami Muwonge wali omuzimbi oyo muyita ajja nzimbire material namugula waali nsetingira omusingi siina plan just plan je nyine ndi mu mutwe si architecture yagikoze n'agintera ku lupapula omukulu omuzimbi bwe namunnyonnyola ebisenge byenjagala n'asetinga omusingi tewali kusoma ku plan ku lupapula n'asitula omusingi kati ne bakutanda ne bakusanga ng'ositudde omusingi building committee ene ya district gyenjogerako neekusanga ng'ositudde omusingi nga tewasoose kugenda kugiraba nga tewasoose kugitwalira pulaani yo bweti anti gwakako kajjutuse jjukira abasinga ennyumba tuzizimbira mu phases nti munange kansonde sente mpita abasajja bansetingira omusingi bwe bamala okuzimba omusingi ndaaze ngende ensonde emyezi nga 8 emirala nfune sente ezigituusa ku wall plate nsonde munange ngula akasolya munange nsereke fe abazimba mu mbeera ya mufuna mpola bwe tutyo bwe tuzimba. Kakati time etuuse nti ositudde omusingi ogumaze bakutte abazimbi bo babasanze nga bazimba bababuuza building permit ebakkiriza okuzimba nga tebagirina ne bababuuza babawe pulaani eyo ebakkiriza okujja ekintu ku lupapula okukiteeka mu reality nga pulaani eyo temugirina. Ekisooka gwe bagenda kuvugirawo direct bakutwale emabega w'emitayimbwa era n'ebizimbisibwa bye bagenda okusanga ku site bagenda kubivuga babitwale. 2 omusingi gw'obadde ozimbye bagenda kugumenya ku ttaka because the committee
has all the powers okudemolishinga structure etali mu mateeka. Nsose kunnyonnyola ali mu mateeka kyasooka kati ono mulala. Now bwe bakutwala osimbibwe mu maaso g'omulamuzi era ogenda kuwa engasi oba ogenda kuwa ekibonerezo fine, bw'onaaba tosaliddwa kusasula miliyoni 10 nga n'omusingi gw'obadde osibye ku ttaka lyo teguweza miliyoni 3 naye bagenda kusaba miliyoni 10, bw'onaaba olemereddwa okusasula miliyoni 10 bagenda kukukaliga emyaka 10 ago. Muzukuluwa oba mutabani wo gw'obadde ozimbira on'omuziga aliwa taliba ku street, si kwaliwereza emyaka 2 ng'oli mu kkomera ovunda. Obaddewo osonda obusente bw'ekinaku obugattiriza oteekewo omusingi ogutaddewo abasajja bakusanze bakugambye yesi yadde ettaka liryo naye weetaaga okugenda osasule miliyoni 10 ate n'ekizimbe kyo oba omusingi gwo bagwonoone oba osibwe emyaka 10 ameka emyaka 2. Addition to that, mu tteeka lino singa basanga ng'ositudde ennyumba etambula buli centimeters oba 4 zozimba, buli sentimita emu 5 zozimba zikuba fine emitwalo 4 kati balamu emitwalo 4 singa ennyumba oba ogisitudde okuva wansi ku musingi mpaka ku wall plate n'ofuna omukisa nga wonna ozimbye speed abasajja tebannakusanga ne bagenda okujjanga ennyumba eri ku wall plate ne batandika okukubalira sentimita ez'obuwanvu bw'enju okuva ku musingi mpaka ku wall plate ng'olina okuzisasulira fine. Awo wonna omunaku aba alabye. Kitegeeza n'akataka k'obadde ozimbamu enju ogenda katunda oba okaguza omugagga. Abagagga abalina ssente be baani? Tubuuza. Ekirala, singa oba wazimba dda ennyumba, District Building Committee eba eyitaayita n'eraba ennyumba erimu n'abakuŋŋaanye neebuuza ennyumba eno yaani? Ne bagamba ennyumba ya Muzeeyi Kamaagu. Ne bajja kokoko yefe atuva ku district nyinimu mwali nti mwali okay bamutwitire sebo gyebale yefe tuva ku district mu committee evunaanyizibwa ku by'okuzimba tubadde twagala kulaba ku pulaani y'ennyumba eno sebo ogirina naye nga nabo ennyumba bagiraba nkadde. Muzeeyi Kamaagu abagambe nti anze mayi wano mazeewo emyaka 25 ennyumba yange gye mazeewo. Bajja muga no Muzeeyi Kamaagu tonyumya emyaka gy'omaze wano na wagizimba ddi, tuwe pulaani ey'enju eno. Kakati ekiri awo ekiddiridde bakozeewo bubinja abantu kuliirako ssente. Muzeeyi Kamaagu temumenya nju yange bulabulo tukoze otya? Muzeeyi Kamaagu kakananga abagamba mumpe mu Sande emu bweti emwanyi zange ezibadde mu store mpite Kaleegu ajja azitwale. Kaleegu nga jagule emwanyi za Kamaagu, Kamaagu nga akwate miliyoni 3 aziwa abasajja mu ngeri ya nguzi. Abasajja ku District Building Committee mubawadde kulya. Era gavumenti bwe gutabanga bupango gwekoze kukomyawo ssente ze yasaasaanya mbululu ze yagulangamu ebintu simanya ng'egula amaganzimbantu. Tutuuse okuddayo, tutuuse okufa, tugenda okufuuka abagwira. Of course twafuuka dda abagwira mu nsi yaffe, tugenda kwongera okufuukira ddala abagwira abasembayo okubeera balunkupe. Luli tuyinza okuba tubadde bagwira just kyokka kati tugenda kufuuka bagwira lunkupe. Amateeka situgawakanya era lino etteeka siri akajja libaddengawo, baalikozeemu enkyukakyuka ze tuyita amendments. Naye amendments ze baakoze zigenda kuddira ekyo ekizimbe kye wazimba edda
as long as abakulu bafunye interest mu kutunulira mu reviewinga ekizimbe kyo bagenda kugamba nti National Building Review Board eze eyagala ku reviewinga kizimbe kino. Mwabazimbe ebizimbe ne mutabiddaabiriza ekizimbe kyo kungulu nga kirabika bubi kalangi kakaddiye, weetaaga okuddamu okugula langi opepeta ekizimbe kyekyo, ate tokkirizibwa kupepeta kizimbe kyekyo era nga tosoose kuddayo mu building committee kugisaba lukusa kuddamu ku renovatinga njuyo oba ku paintinga njuyo. Nti ne bw'onaaba enju tewagizimbira ku pulaani nga tewagizimbira mu biseera bino, ogenda kwetaaga okusooka okuddukira eri komiti oginnyonnyole ekuwulirize ekuwa olukusa olurinovating enjuyo. Ladies and gentlemen, bemba mwali muwulira bumbula nga temumanyi kiki obumbula kye butegeeza, bemba mbadde muwulira kigambo refugee nga temumanyi obubudamu kyeki, it's now the right time tufuuke abaddu, tufuuke abanoonyi b'obubudamu, tufuuke abantu abanoonya obuyambi mu nsi eyaffe. Abo abalina ssente baakutuukiriza ebisaanyizo era baakugula nnyo abaavu. Akina nnyina 25 kapolitiko kagenda tuuka okukulemerera okatunda okaguza omugagga okwapuruvinga obwapuruvinzi pulaani yo tojja kgenda nangalo nti mugyebaleko ab'oku district committee council oba committee. Ojja kwetaaga okubabuuzaako omusajja akuguza peeni gy'omanyi nti ya nusu 5 oba 6, nakugamba peeni ya 10,000 oba 5,000 n'omugamba evaamu inki ki? Inki gwevaamu ye yasayininga endagaano ya 1900 oba ye yakola constitution y'eggwanga ng'asibye akataayi nga bwe nkasibye bwe nti ali mu ofiisi n'olutebe yeewuuba ayogera naawe tafaayo because akimanyi ali ku mulyo ozze weereese. Ate bw'ona amulindayo okwesitukira okutuuke wooli nga mitawaana biwoobe nga mu buli ngeri gw'omwetaaga omwagala omweguya. Ladies and gentlemen, pastor atugambye mu kusooka tugenda kulya enfuufu era tugenda kusoloozebwa omusolo n'okumira amalusu. Bajja kutuuka bagufu batuyisizeewo etteeka nti okumira obumiza amalusu sooka ogasasulire. Bano abasajja singa omukka gwali gutundibwa oxygen, singa tusasulira oxygen okusinziira ku mateeka ge bayisa, singa oxygen yali atundibwa, singa omusolo oguli ku oxygen, singa teri munnayuganda oba oli awo asobola nakuddamu kunyega kigambo nakimwa nti mwali badde mufa nga mubeeguya obutabaako kye munyega basajja kwongeza oxygen. Kati ebyo byonna nga bikyali awo, gavumenti eno y'emu mu mbalirira y'omwaka ogujja akasawo ka seminti kamu yakongezaako nusu 10,000. Wulira engeri gye bali mu kukulemesaamu oleme kuzimba. Akasawo ka seminti kamu gavumenti yakakutte n'ekongezaamu nusu 10,000. Langi as in you want to paint your building, ekizimbe okukisiiga kalangi, eyo langi weetaaga buli langi bagyongeddeko 2,000. Seminti bamwongeddeko nusu 10,000, langi bagyongeddeko 2,000. Imagine langi ey'ebbeeyi bannange, mumanye ebbeeyi ya langi? Mumanye ebbeeyi ya langi nga engineer wakugambye nti kati undercoat tutandise undercoat awaawo. You people, you're joking. Kakati kalangi kokka bakongeddeko omusolo gwa 2,000. Amafuta mu budget eno ey'omwaka ogujja bagongeddeko nusu 2 buli liita.
kakati hardware agenda kugamba ebintu bya bei amafuta agabituusa ga bei bagongeddeko omusolo gwa 2 seminti yayongeddwako gwa 10 langi yayongeddwako gwa 2 kakati mulowooza tuddawa tuliwa tuddawa nze neraliikiridde enju ya mukadde wange kuba ye gyali enju y'ewaka ngimanyi teri ku pulaani maama wange ne bw'omubuuza enju ye teri ku pulaani naawe teweegumya nkimanyi enju gye wakuliramu teri ku pulaani enju y'abakadde bo balowooza bulowooza nti tuzadde abaana 8 n'olwekyo tuzimbe ebisenge 4 buli kisenge musulemu abaana 2 tubateeremu ddeeka teyali ku pulaani eyo enju bagenda gimenya otherwise eyo enju mugenda kusigala mwegula maganzi nga nti buli gundi district building committee buli wejja nga mugiwe enguzi egende tulwanyisa nguzi tetulwanyisa nguzi esente z'enguzi tezibaako receipt ba ladies and gentlemen. Now eyo embeera mwe tuli abagagga balina ssente empitirivu era bagenda tandika okugula obutaka bwaffe abagagga be bannannyinizi hardwares era bebo bayongeza ebbeeyi ya seminti for them bali kulaakulana abaavu twongera kwennyikirira mu ttaka kiki gavumenti eno kyetagenda kukola egenda kukkiriza abavubuka abato nga ffe tuve emizigo kubanga n'ennyumba ze tupangisa zino ze tuli mu zaabwe balinga nga bagamba nti ke batukuumire mu nju zaabwe tusasula rent nenga ne rent gwe tusasula ku nju zaabwe emirimu gyaffe bagidimolishinze bukiyosiki bwe twateeka ku kkubo babuyiye babukubye ku ttaka kyokka ate tukyasula mu nju zaabwe kyokka ate batulemesa okusula ewaffe okuyingira ezitannaggwa n'entandikwa y'okusima omusingi mu bupoloti bwaffe bwe twegulidde mu bugubi bakulaga nti baagala kubeera nga batuteekako ekibeera bupoloti tububaguze ate ayina ssente ajja kukugula layisi we wagula miliyoni ze 5 munaku nsonda omusajja ajja kugamba myaka 3 kapoloti gye kamaze wakuwawo miliyoni 6 miliyoni 7 ogaane okukuba pulaani mu kapoloti ako just okuba bukubi pulaani kukapuluvinga mpaka wofuna pamiti ekukkiriza otandika okuzimba ng'osaasaanyiza miliyoni za ssente ezisukka mwezi mu 2 kyokka jjukira poloti wagigula miliyoni 5 kakati poloti ya miliyoni 5 mwozimba walayo abasajja ne bakusaba miliyoni 2 okuvira ddala ku architecture ate no architecture tajja kusaba miliyoni 1 okuba pulaani hakina ataddewo obuzigo bwange 2 obwo obuzigo 2 togenda buteeka mu kapoloti era ogenda kusigala kapoloti kalimamu ate maaso awo bayise teeka bagambe kapoloti kano kalabisa bubi ekibuga nderafo oba tosobola kazimba mu katunde walayi ya Mungu ogenda kutunda poloti ogiguze omugaggako bbeeyi layisi tugenda butunda tugenda bubaguza atugatte nze ne fenna atugule yaweza 5 ku 10 twagulagula mu estate obuli eyo kakati abagagga ate abatugula betwagulako bannanyini estate bagenda kudda batugule nga tulemereddwa okuzimba ekizimbe kyonge ekyo bwe kituuse nga tewayita mu kanso walayi laba bwejja n'ekikuba ku ttaka you know how much money someone has invested okutuusa ennyumba ku leveeyo omusajja najja n'agikuba ku ttaka walayi nga neyasereka abanja nga neyasereka wamusuubiza kuwemu mwezi gumu onoonye balansi we balansi w'omusajja nga tonamumuwaala bakanso bwejja neekuba ekizimbe ku ttaka abasajja bagenda kuyiwa ebizimbe ate nga bali serious kuba lino etteeka lyagize juzi ng'ennaku z'omwezi mmeka ennaku yabadde na March ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde lino etteeka bwe baali introducingira
abo ba MP bamwe tubijjeewo mbu simanya tebaaliyo tebaatunnyonnyola ebyo mubireke abasajja bagenda kusayininga etteeka era ligenda tandika okukolerawo okukolerawo bannange sempulira ngenda kaaba nkyali muzigo ate ennyumba z'ensulamu bannyinizo balina ssente n'amanyirawo nti siza abasajja abo abakola mu kanso anti abakulu abakola mu kanso ke bagejja embuto ate be bagenda okujja okugula bupoloti bwaffe bano abakulu abakola mu kanso bennyini be bagenda okugulanga obupoloti bwaffe bewezi pulaani baza approving abo bazimbe speed ffe tupangise ng'opangise wali ewuwo ulira ekigenda okuluma ogenda kubanga opangisa mu ttaka lyo anti ettaka lyakulema okuzimbamu kakati abalina ssente bo ne bajja bazimbemu ate onaakola kyoneewa butwa oneetuga togenda kwetuga so byebyo bannayuganda mbagambe ki ekyokukola mukimanyi oba temukimanyi ekyokukola mwenna musituke mugambe nti etteeka fu oba musituke mugambe twagala mututereereza etteeka nze siwakanya amateeka naye njagala amateeka amalungi nga teganyigiriza era nga teganfuula mugwira mu nsi yange oyo omusajja annyonnyola nze mbatadde sina kyakubongerako mbeere bulungi mukole muzimbe bajje bamenye mweraba amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited tutunda amataka tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fo aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh